Kwegamba mu Abannayuganda mu abafula kyakuzannyisa. Kino kituntwa kyavaayo nga kyagala okussa omuntu Abannayuganda gwe balinamu essuubi wansi nga kyagala okulaga nti era kyo kyekisinga obukulu era n'amagezi gako bakipimira kajiiko. Kisajja gwe wali kigezi nnyo ng'osirise n'olunaku lwatandika okubikula ebbwa lyakamwe ne tumanya nti omusajja abikkudde ettooyi. Kati essaawa zino ovudde mwagala okusenya amazina g'Abannayuganda mwagala okutukakasa nti oli nabo bakuwe ekkaadi ogende osinikireyo ebinnyo byo. Bakuwe ekkaadi luli gye bataakuwa luli gye baakumma. Bino ebisajja ebbanga namuze mwagala kusirwalira ku Munnayuganda. Ate buno obusajja ddala buno bulina obulevu bwa jangu tusonde. Bulina buno obulevu buno katugattirire gundi afune. Gwe Eddie yawe temutusiriwalirako. Gwe kasajja gwe twakulabe wabadde onoonya weekwata. Abaana bo baabuuka dda bagamba nti Eddie yawe kimulidde. Wakuba yalaba yayogera ebitakwatagana. Abaana ne bavaayo ne bamusabula. Kakati kyeyasazeewo kwe kugenda alyoka abuzaabuza abantu n'ayimba oluyimba lwa struggle. Abaana kye bagamba nti tasuubira nti ekyo kijja kuba nga kikyusa abaana obuwongo lwakubanga bamanyi nti ayagala kaadi eya NUP. Tikyeva olabalaba kyamulya dda kwe kusalawo n'agamba nti bano kambakwate obuwongo nnyimba oluyimba ate abaana balwagale banjagale bampushinge bampe kaadi. Kyebagamba nti ejja soboka. Nze naawe nga tuvuddeko eyo munnange omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakwataganye ne King Saha munnange bayingidde studio bakozesezza akagambo ne bagamba nti ebirala bwe babiganye katukozese n'ennyimba zibuulirira abantu zispreading ekigambo kya struggle. Tumanya mu maaso eyo kiyinza okubaako n'ekirala kyekyongerako ku bantu. Era bw'atyo olunaku luwaleero tumulabyeko wali Makerere Kavule nga abaako ne byayogerako eri bannakibiina kya NUP ne Uganda at large. Nze pozi nga maleseeyo omulala naye we waati wali mulala anze mwewulira musabu. Nekyo tekimala. Twagala okubeera ne candidate agenda okuwangula candidate wa Museveni kubulireko kuba ku LC1 paka waggulu ku president. Ate si kwesimbawo bwesimbi kubanga eno tegenda kuba by election wagenda kubeerawo okulonda buli wamu. Manyi nti Museveni akozesa ssente zaffe nyingi, manyi nti akozesa amagye gaffe ne tools zonna zonna eza coercion. Naye tusobola omustretchinga bwe tuba tuli deliberate about it. Museveni bw'aba wano ekawempe yaleese abajjaati n'abapiso n'abadiso simanyi n'abaani bonna n'abamalayo naye ne tumuwangula. Abaffe kifaanana kitya ng'abo tubagabanyizaamu emirundi nga gijjo. Security ya Museveni bwe tuba nga tuusitusa omulundi gumu ffenna buli omu n'agetinga involved ne wano mu Buganda wokka temumala tukontrolinga naye tulina Uganda yonna. So let us be deliberate. First and foremost, stretching. Waberewo candidate at every level. Ngali studied, checked, tested, and trusted. Eno nsonga nkulu nnyo kuba ku mulundi guli 2021 twali tutwalani aliwo nenyo tufunye agenda okwesimba ku kaadi yaffe ne tukuba engalo. Ate eno hawani tetulina candidate. Twafunye candidate twali tutwalani aliwo si bwe kiri ku mulundi guno. Ku mulundi guno tulina choice kubanga muliwo bangi. So tugenda kutwala oyo eyesigika ali capable ate nga ali reliable. Kawulidde akantu wako tulina okuba nga tukasimbako sira ekintu kya protest vote tulina okuba nga nakyo tukyebembeza era nga tulina okubaawo okumakinga sure nti buli kimu kitambula mu mitendera. Nga tuvuddeko eyo munnange omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi nenga abasinga obungi tumanyi nga full figure ate mulowooza tayambalidde Sseekakiti. Ono omukyala nti yetaagwako ntalo awagula entalo ku bbeeyi layisi era munnange obanga ng'oliyo ng'oyagala omuntu asobola okuwagulira entalo ku bbeeyi layisi nga tosasudde nnyingi ye full figure. Kakati olutala lutadde ku Sseekakiti biki bye yamukoze yaba ngeri kyamulumba.
bibino. Takomyawo nno n'alumba mubajje namuyita Swaitwani simanyi Swaitwani embizi simanyi biki ayogedde ebigambo bingi nnyo nga womanyi engeri abyogeramu katugendeyo tulabe siya kuzimba ayo n'obudde bwa ayo ulira ayogera Swaitani tonyononera mbeera njogera oleeta Swaitani tandise okwogera oleeta embizi ewalampa omuzikiti abantu abamu tebatusapozi nakuboogera kumuwadde abantu bangi amaanyi bannayuganda muwadde abantu bangi amaanyi abasiraamu muwadde abantu muwadde ziswaitaani amaanyi waliwo bano abantu abatalina kwogerwako na mu buyisiraamu mulimu abantu abaliwo nga tebasaana kwegulira jjubba in fact nga ne stocks zirimu obutuli basaala obugere bulingiza baliddemu obuyisiraamu olukwe Allah n'ababonerereza ku nsi omuliro gubookedde ku nsi waliwo abasajja betusobola okwogerako mbuuze ku basajja balaba abawadde credit obusiraamu abenyumiriza mu busiraamu abalina value y'obusiraamu bahamis kigundu mbuuze ku haji mbuga basula mutaaya weddeyame n'abasajja bangi nnyo abawadde value obusiraamu ba Elias Lukwago walumbe zaaya tukola obubi bwatyo ojja kunyonona embe ejja kulekera program nja kugireka kuba nina okugenda mu ntalo z'abaana abaana ba haji nja kulekera program nakugambye obuuza ekiwunya nga nakawera asitami ate oleeta embizi ewalampa muzikiti abasajja abamu basiramu kapiraawo yali mawuledi kutuba basala za sente mukabba muli meka baleero ogenda kumpa meka mbwe naye musiraamu mali y'obusiraamu esaanawo osirise kutuba musala za mikyere awali mawuledi bakuyita mwagala okwogera mwagala okubeera ku TikTok mu trending n'okwata Haji Sadiki Ndawula Sheikh mulamba busiramu gwe buyina ne mumukwata ne mumuvuma ne mumulinyirira kubanga aganya omusajja atali mukomole ku layini kubanga avuddeyo na complaininga abatali basiraamu okuddanga ku layini z'abasiraamu okusaala ne mumukwata ne mumuvuma Sheikh Sadiki Ndawula mwavuma waki mugenda kusigaza Allah muli mugamba ki omuliro gubookedde ku nsi nejjubba mweyazika neyazike abamu baafuna obumere bwalooni bandera bagala mu tuwenga wali mulye batulawa ne bakalandala bati nolowooza nti nno musiraamu sina bakomole olwokuba baleebeetera mu ngoye empanvu agamagandula bange nga tufuddekeyo ye omukulu Frank Gashumba yavuddeyo neyewakana akavubuka akavayo ne kaba nga kavuma obwakabaka bwa Buganda ne kavuma kabaka wa Buganda ne kavuma n'Abaganda agambye nti munange ebyo bye mumuteekako mu butuufu bijweteke omuvuka tamumanyi era tamwinaako yadde buyinza waliwo kavidiyo akatrendinze ennyo ng'omuvubuka avvoola Abaganda n'Obuganda kino katukiteeke ku record tuvumira ne sekuvumirira ebigambo byonna bye yakozesezza nga avvoola Abaganda n'Obuganda era kiri ku record tewali kifo mu Uganda kyali kiwadde obuddamu bajjajjaffe nga Buganda n'olwekyo enkolagana y'Abanyarwanda n'Obwakabaka bwa Buganda ne Kingdom ya Buganda terigwawo ebigambo omuvuka bye yakozesezza tibiri presenting the Banyarwanda community in Uganda. Actually we don't think he's a Munyarwanda. Teri muntu amanyi history y'Abanyarwanda ne Buganda ayinza kukozesa bigambo ebyo. Ffe tusuubira nti na Munyarwanda oyo Abaganda tubawasizza nabo batuwasizza. Wano mu Buganda tiwali family etaliimu Banyarwanda. Njagala mbabulire kino. Siri Munyarwanda as I told you by the way. Nyo ndio Munyankole ndio Muhima. Ndio Muyebe wota kumbejo Muyebe nimbemanyi maranga mwe. Murka ziembenda mwe. Ndio Muyebe, ndio Muhima. So siri Munyarwanda nga mulowooza. Kinekeme yoyo muvuka nga womuwulira ayogera talina kyatya oyinza okugamba nti awanda muliro abaffe yesize eki badde bakyayogera ku Banyarwanda munnange ate tubadde tuli awo ne batulaga akatambi mbubeebo abali ku street mbwesaawa ya kakati abatembeeya abo no balaba abo bonna Banyarwanda bebo baleese abalina nationality kati batunda bintu ku nguudo nga balinda akalu katuuse mubalaba abo betegeeza bonna Banyarwanda abo
mubalabe nabo Banyarwanda boogera Lunyarwanda lwerere mbadde nabaawo boogera Lunyarwanda nabo mbalaba Banyarwanda baleese bebeesungira mu ntimbu ne kiba ki bano bangula akalulu batumbya munna wano we bayita Kabuusu bonna Banyarwanda. Ebyo munnange naye nga tukyagenda mu maaso nga tutunuulira naddala engeri abaana gye bahandolingamu ebidduka ku nguudo. Waliwo akatambi munnanga katrendinze nga omuvuka avuga piki nga talinaamu na kutya kata ebakone. Mama. Oya, sasa tuseme. Oya mlete tuone. Bado lipo. Alafu limesema Abantu ebyo bimu ku ebyo ebintu ebiviiriddeko nti obubenje nga tebuva ku nguudo, nti abantu abamu naddala abali ku piki bavuga nga tebabalirira nti oba kadde kikokuyisa oba ayingiriramu wa nti ekiviiriddeko obubenje kubanga bweyongera ku nguudo. Ate nga tuvuddeko munnange abantu balina obwenyamira oba balaze obwenyamivu nti waliwo abantu abamu nga ba NUP era nga bali mu luwukano lw'okubanga oba oliawo beegwanyiza okubanga beesimbawo mu bifo ebimu nti naye balemereddwa okubanga babuulira omulamwa ogwa protest vote. Instead bali mu kubanga beefaako ku bo nga bo abantu na birubirirwa byabwe okubanga biyitamu. Naye sofa sinnaba kulabawo yadde President UK yavaayo n'agamba nti mukole eggaali. We twandowooza nti mu kaseera kakakati banna ababaka ba paaliyamenti we bandiviireyo ne balaga eggaali. Era ne balaga n'abantu eggaali kye kitegeeza eggaali kiki eziyinza okukola nga mukwata eggaali ezo President zavaayo n'atugamba tukole okutandika okuzitwala mu bitundu ebyenjawulo okupulikinga ensonga y'enkyukakyuka. Essaawa yakati abakamu aba paaliyamenti bandibadde babeekangirana mu bitundu gye batabasuubira. Essaawa yakati President bamuyimiriza entambula ze. Twandisuubidde nti kakati mu oluvannyuma lwa President okuyimiriza entambula ze mmwe mwalina okupuleyinga roole eyo nga mugenda mu regions ezitali zimu surprising nga mutandika okusomesa kiwa we tugenda, nga mutandika okusomesa bannayuganda kiki ekituufu ekiri mu ggwanga Uganda, nga mutandika okusomesa bannayuganda obulyako obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga Uganda, nga mubasomesa ku nsonga lwaki babakuumidde mu bwavu okumala emyaka 40. Kitwandirowoozeza nti ensonga Bobi Wine yize kusoma Kyagulanyi gwe bayimiriza zabadde ng'atambuza kati essaawa yakati abaka be twandibasuubira be bandibadde bali mu kutambuza ensonga eyo. Kyennyamiza kikwasa ennaku okuba nti essaawa yakakati buli omu mubaka waali akulaga agezaako kukola kakuyega owuwe. Natunuulidde abamu ku babaka abasaawa yakati abefuula okuba nti ba NUP. Natunuulidde omukazi gwe bayita Bagaba Emmanga akugamba nti ya akyakakasa n'abalonzi be nti akyaliwo NUP naye ng'asobola okuvaayo n'akubalaale oba asobola okuvaayo n'akuŋŋaanya abantu n'amaliriza okwogera byonna by'ayogedde nga takoonye ku kigambo protest voting ekikulaga nti bo tebaagala Kyagulanyi ssentamu oba ensonga za Isaac Kyagulanyi ssentamu tebagiriiko wabula ensonga gye baliko yeeyaabwe ey'okuwangula ey'okusigala mu bifo ebyo bye balimu. Kyennyamiza bannayuganda mulinga nga abagamba nti ensonga yonna President buli kimu kyonna yayina okukitambulirako kyonna kyetooloolera ku ye era President bamuyimiriza nti buli kimu kyonna babeera bakiyimiriza. Then bw'oddamu n'atambula ng'abakolonga mumuzuddamu muzuuka nga mutandika okutambula. Bobi Wine batatambule temutambula. Bw'aba talina kyakoze temubako kye mukola mulinda ddi lwalibako kyakola nammwe mutandika okufollowinga. Bobi Wine atandika kantu wayitwa ne baziyimiriza twandisuubidde nti ababaka mu bennyini mwandibadde mutandika okwekolamu omulimu ng'ababaka ba paaliyamenti ne mutandika okukola kantu wayitwa kubanga mwali maze okukitegeera nti omuntu omukulu ogwayize ekisumba Kyagulanyi ssentamu baali bamaze okuguteekako ekiyinja Museveni ng'akozesa ebitongole ebyokwerinda. Ekyo ne mukitegeera. Ababaka tewali n'omu gwe baali bataddeko bba nti toddamu kugenda mu region yeti togenda mu kitundu bwekiti togenda mu kitundu bwekiti. Okitegeera
ababaka ba parliament teriyo mubaka n'omugo baali bayimiriza nti toteekeddwa kuddamu kukola procession gindi toteekeddwa kuddamu kubalaale mulina authority ekubalaale ekyammwe ne kyagula nkitamu kyawukana bannayuganda muli babaka ba parliament kiki kye muliko era wowe mutuuse ku kintu ekya protest voting. So bannayuganda gwe naawe ampuli andaba navaayo mu nenkola semi ne mbagamba nti eno revolution ebyaddala ababaka erina okuba nga last priority. Ababaka ba parliament yeteekeddwa okubeera last priority mu parliament eno gye tulimu. President yavaawo n'akola statement n'agamba nti waliwo aba opposition n'abali ku opposition. Waliwo abali ku opposition, waliwo n'abali ku opposition. Bonga bali mu kugujubanira just before. Oshtegera nga tebaagala kitu opposition nga tebalubirira kiri eri ekisinga okuba ekinene wabula nga bo azirongaazi nti basigadde mwefeebe bali mu kubanga essaawa yakati kye bali mugezaako okulwana bo tebafaayo Museveni bwabanga waali oba Museveni bwabanga akyewaŋŋamiza bo tebafaayo azirongaazi nti basigadde bali mu bifo ebyo. Kati gwe munnayuganda kikulekawo era omubaka wo walyozeekawo n'omubuuza nti owange pulezidenti waffe eyakuwa kaadi oba eyakulikomendinga okuwa kaadi okujja okutukiikirira ensonga yali mu kutembeeta ya protest voting owange gw'ogyogerako ki era nteekateeka ki gy'olina okutandika okuyita mu balonzi ng'obasomesa ku protest voting naddala nga twolekera 2026. Njagala gwe munnayuganda ndaba nkwadde assignment njagala ogenda otuukire omubaka wo omubuuzo owange wasemba ddyo okukiika ku kitebe kya NUP. Ekirala omubuuze owange otuusewa n'enteekateeka pulezidenti zaatugambako ez'abaka okukola eggaali mutandike okusomesa abantu ku kyekituufu kye tugendako. Omubaka wa parliament oyo message oba response yo kajanakuwa yejja either kulaga nti oyo akyali kuwalaali oba ayina gyali ewalala. Okategeera oba ayina gyali ewalala. Kino kiviikawo bannayuganda kino kitulaga nti ffe bennyini tulina kwekwatiramu lwoya lwa mu nnyindo ffe bennyini abanyigirizwa kubanga teriyo member wa parliament yali mu parliament sawa yakati nga afuna milioni za 45 buli mwezi nakugamba nti anyigirizibwa. Era we mulaba balwana ennyo okulaba nga basigala mu bifo ebyo lwakasente ke bafunayo. Bo bakulaga nti kasita batuuka mu bifo ebyo tewaliwo mbeera mbi yonna gye bafeesinga azirongaazi nti buli mwezi ku akawunti kugenda kutuulako sitting allowance kugenda kutuulako omusaala kugenda kutuulako n'obuswaziswazi obwo bwe babidde mu parliament okukumuka obeera bukunkumukidde mu parliament. Kitegeera obubaka obukunkumuka obeera bukunkumukidde mu parliament bo kyekintu kye bali mugezaako okufokasingako tebali ku kintu kyankyukakyuka tebali ku revolution. Yesa abannayuganda ffe benyu tandiko okwekunga. Siraba lwaki gwe munnayuganda ow'enkyukakyuka ali ku mukutu guno eno ovaayo n'okola video nga toyogedde ku kigambo kya protest voting oba nga alidde mu nsi y'olukwe. President yavana atugamba tukwate emikutu gyaffe gyonna tugize ku nkyukakyuka. Naye saawa yakakati tulemeddwa okutegeera omulabe waffe Museveni nti ekintu kyokka kwogera bwogezi kigambo kya protest voting kimutuuza obufoofofo. Essaawa yakakati President eggaali ze yagamba tuveeyo tukole zituuza Museveni obufoofofo n'okutuuka okuba nga atuuza meeting ezitakoma mu State House okwongera okuteematema etoto n'okusaggula okumanya mazima ki ageekwese eri eggaali Bobi Wine z'agamba abantu bakuliyeetinge. Essaawa yakakati muganda waffe Musiri David ayagala okwesimba ku kifo kya Anne Sewanya eyanyampulukuka eyavuddeyo n'akwatibwa ezimu ku nsonga ebimu ku bintu byavuddeyo kumubuuza
byekuusa ku ggaali kiki ekiri emabega w'eggaali okitegeera kiki ekiri emabega w'eggaali protest voting protest voting ekyo mukiteeseteese mutya era baani abakirimu ekya protest voting era baani abakikumamu ennyo omulyo bemu ku question ze bababuuza bamusiri David who is behind eggaali Bobi Wine zagezaako kubagamba who is behind protest voting essaawa yakati bagenda kukwata abaana nga bababuuza bababuuza ku bikwatagana ku ggaali president yatugamba okuliyetinga kubanga eno regimu yesanze nga eri mu panic nga terina kyezizaako nti ekigambo kyokka Bobi Wine kyafulumya bakikayituleetinga ne bakifuulafuula ennenge ne bakifumbafumba nga baagala okunoonya amakulu gaakyo mujjukirako ntayimu yatuuka nga bakwata abaana nga tebalina misango gye babavunaana ne batwala mu Torture Chambers ne babakuulamu enjera ne babakuba ne babakola ki naye nga babuuza kimu Bobi Wine kiki kyazzaako ekitegeera naye nga bababuuza kimu Bobi Wine kiki kyazzaako okategeera so bannayuganda esaweka tutegeere nti omusajja Museveni ye waali ayidde nti just ekigambo bugambi protest voting tekimuleka mu mbeera ekigambo ky'eggaali tekimuleka mu mbeera kubanga akimanyi bulungi nnyo naye okujja mu buyinza yakola ggaali ze yakozesanga okutulugumbula abantu saako n'okusiga n'okutta abantu n'abula kamairinga gavumenti yaliko by then kitegeera akimanyi bulungi nnyo nti ekintu ky'eggaali singa bannayuganda bakiteeka mu nkola kiyinza okumubeera ekizibu n'okusinga ky'atasuubira kubanga bannayuganda singa bavaayo ne bakiteekesa mu nkola ekintu ky'eggaali kiyinza okubeera waaso olw'ensonga nti percentage esinga egenda okwegatta mu ggaali eyo byo bannayuganda Museveni bakozeeko ebikolobero byo bannayuganda Museveni babbyeko amataka gaabwe byo bannayuganda Museveni basibidde famire zaabwe saako n'okubuzawo famire zaabwe byo bannayuganda abali makomera abatalina yadde omusango gwe bali bazizza munnayuganda protest voting 226 katwategeere nti kati Museveni protest voting emutuddemu yensonga lwaki sawa yakati bakuba bukubirire yensonga lwaki olaba bakuba bukubirire bali mu panic n'okwagala okujja ku ssemateeka okwata ku ssemateeka okujjamu ennyingo eya 92 ekugira parliament okusazaamu ekyo Supreme Court kyebeera eyisizza nga kyonna batagetinze kulaba nga kooti y'amagye wa kooti masho esigala nga weeri kubanga ebbanga yonna kooti masho Museveni abadde nga ajja agikozesa nga weapon against eri ba opponents be nti okuva ddala mu 1986 Museveni otandikawo kooti masho eyo nti abantu bakwe basalidde ogwakalaba mu kooti ogenda kwekanga nti be babalinga batakirigizanya na Museveni kweyo bye yavangayo n'akola naddala kwebyo ebyalabikira ate bwe yali mu Royal Triangle nga n'abamu abasembayo okutibwa baba batakyenda mu 9 nga kooti y'amagye kangalu kooti Museveni nga gyakozesa tugenda mu protest voting kana akaluka 226 asigala talaama ne waswa Meja General yakyogerako Kasirye eggwanga yakyogerako nti 226 agenda kuba wansasagemu agenda kuba muzibumu kakati gwe munnayuganda eno ye time okwongera okulaga obubonero nti we are more than serious twagala kukyusa ggwanga lyaffe we are more than ready okukyusa eggwanga lyaffe ekyo bannayuganda ekyo tuteekeddwa okuvaayo okutegeera akumata kumi na mpera kula katonda n'ensi yange nja kusabukire wansaawo waliwo akagambo subscribing YouTube channel otegeko okonene mu kadaako ensonga zitambule gwali ku Facebook link eri waggulu awo ekutwala direct ako YouTube channel kubanga ensonga ezisinga gye tuziteeka akuume. Yes, tuli ku NCK TV kugamba bugambye nti munnange tuweerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga tukomawo.